akocha tutuse nate na akocha Motion Media YouTube TikTok #motion28 oba 28 Twitter agenda yo Facebook Junju Moses kale agocha agenda eso nakolwaliro tegawo mesa nakabululu eri omubaka wa Kawempe North oyo simulala ye Muhammade Ssegirinya nabalaga emboozi yasembayo ngava mu ggwanga lya Netherlands okufuna obujjanjabi. Ne bangamba tugenda kola spinal cord check up kulaberi etya nayo ne bangamba nti ate erimu erina virus ugana tuse era singa nabadde Uganda nga gye bankeberera n'ekitanda nandibuuseeko n'entambula n'engenda nti bano bangamba si bituufu kubanga buli budde baleeta ekirwadde kosa skin cancer. Kooti nemukkiriza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gw'ekkumi yali alina okuddayo mu ggwanga erya Netherlands afuna obujjanjabi. Wenjogerera ali mu ddwaliro erya St Francis Nsambya waali ebimuluma agenda bitubuulira. Atubuulidde nti embeera gy'ayita mu kiseera kino mbi nnyo kubanga atuuse no salawayiti kyentegeeza nti akoze era bw'omutunuulira omukono gulinga gwa mwana muto olususu lupeeruuse. Atubuulidde nti embeera gy'alimu mu kiseera kino mbi nnyo era yeetaaga essaala zo. Tebasobola kusiibula mu ddwaliro nga tuteredde naye kiri obulwadde ne buddamu ne bunzingako so ekyamazima obulwadde bwo buneezinzeeko kubanga emabega awo wonna nze gwe natandikira ne sitwago nze nga sirwalalwala naye kati natuuka mu mbeera nga ndwala ebirwadde ne bitandika okujja n'endowooza oba infekisi za tiyagaasi bwe twayitangamu olutatikya n'endowooza oba ki ninginza okulaba ng'embeera egayagaya bugayagaya buli budde embeera eyongera kutabuka buli budde embeera eyongera kwonooneka buli budde nga embeera naawo nembanga atamanyi bigenda mu maaso ate mayindi neddabuzi so yembeera eyo. Ssegirinya agamba nti okuva lwe yafuna obulwadde obwamutwala ebweru w'eggwanga taddangamu kubeera kyekimu buli kiseera embeera eyongera kubijja era agamba esinga oba obulwadde obusinga okumuluma bwa mutima naye nga embeera yo mbi nnyo kubona kati embeera gyempulira omutima gulinga ogwagala okubuukamu mpulira ng'omutima ogwagala ovaamu kyempulira muli wali waddeawo ng'owulira bubi nnyo nange no Ssegirinya bwendi olwekyo yembeera eyo yempitamu etali nnyangu ate abamu ne babisaagiramu wakati nali sifaanana bwe nti neraba akakondo kalinga ka mwana muto kalinga ka bebi ne musajja nga munene nga neeyinza nga wemanyi nekyentegese poliisi nejja okuntaataaganya nga newegiba misinde njidduka kati obudde buno nze mpanika emikono timunaye sina gyendaga olw'amaanyi okubeera nga gagenze gannyenga olw'obulwadde obunumi naye nebaza paliamenti eyimiridde nange mu mbeera eno nebaza famire yange eyimiridde nange mu mbeera eno ey'obulwadde n'abalonzi bange ba Kawempe North bo bagumu nti owaffe waddira watukiikiririra kubanga obukozi bwange babulabako ku bwa road kansala ne babulabako ne ku bw'MP banga awo nga tebannankwata sooka embeera yonna okuva bwe bankwatako tabonejja. Tubadde tukyali awo Sipiika wa Parliament Anita Among bw'otagattako lya Nnalongo mba nkwewuunya n'awubako olubu lw'ekigere mu ddwaliro lino era nga ono amukwasizza ebimuli ng'akabonero akamwagaliza okusuuka obulungi. Mukwogerako naye atugambye nti omubaka baakumuyimirirawo mu mbeera yonna ey'ebyensimbi okulaba ng'afuna obujjanjabi. Of the admission he had from abroad, and from what I saw and what I discussed with
the medics is in the process of recovery. All he needs is to eat more and take more of his medicine and he will be fine. And as Parliament, we are going to continue supporting him. We will be checking on him because he also needs the psychological support that we need to give him. We will give him all the support that he needs for him to be out of that hospital and get back to his work as a legislator and represent his people. And I want to thank the health sector, especially the private sector. The private sector is doing very, very well. When you look at what Nsambya is doing, what Kampala Hospital is doing, Nakasero, all this, they really complement what government is doing. And we need, as government, to see how we can support the private sector. Wabula si mumativu n'eri bannayuganda abaddukira entakera mu mawanga g'ebweru okufuna obujjanjabi era yagamba nti munnange okuzaala abalongo yabazaalidde wano mu ggwanga. The perception of people keeping going outside the hospital. We have a very good health care in Uganda. I was very amused when people were saying I was in South Africa. I gave birth from South Africa. I gave birth in Uganda, in a private hospital in Uganda. So why should we go there? We must live with what we have. For me, if you want, go to Kampala Hospital. That's where I gave birth from. And it's a very good hospital. Just like Nsambya is very good. We'll always get what we want in this country. Onako olw'enkya n'ennaku eziddako ngenda bankomawo ku motion media nkutuuseeko ensonga z'omubaka Muhammade Ssegirinya naye nga genjagala okutegeeza nti ali Nsambya asobola okugendayo okumulabako, ali Nsambya osobola okugenda n'omulabako. Byonna ebinaaba bifuddeyo nja kuba mbikutuusako wano ku motion media. Nze omulangira Juma Ssaabasajja Kabaka awangaale magulu nnyondo lukoma nnantawetwa.